Okuva essula 29. Era bw'olibakola bw'otyo okubatukuza, bampereze mu bwakabona, otwale ente ennume ento n'endiga ennume 2 ezitaliiko bulema, n'emigaati egitazimbulukuswa, n'obugaati obutazimbulukuswa, obutabuddwamu amafuta, n'emigaati egy'empewere egitazimbulukuswa, egisiigiddwako amafuta. Oligikola n'obutto obulungi obw'eŋŋano, era oligiteeka mu kabbo kamu, oligireetera mu kabbo awamu n'ente n'endiga 2. N'Alooni n'abaana be olibaleeta ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Olibanaaza n'amazzi, era oliddira ebyambalo n'oyambaza Alooni ekizibaawo n'omunagiro ogw'ekkanzu, n'ekkanzu n'ekyokukifuba, n'omusiba olukoba olw'ekkanzu olulukibwa n'amagezi, era olissa ekiremba ku mutwe gwe, n'oteeka engule entukuvu ku kiremba, n'olyoka otwala amafuta ag'okufukibwako n'ogakufuka ku mutwe gwe, n'omufukira amafuta, era olireeta abaana be n'obambaza ebizibaawo, era olibasiba enkoba Alooni n'abaana be n'obassaako enkoofiira, era banaabeeranga n'obwakabona mu kiragiro kitaliggwaawo. Era olijjuza emikono gya Alooni n'abaana be. Era olireeta ente mu maaso g'eweema ey'okusinkanirangamu n'Alooni n'abaana be, ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'ente, era olisala ente mu maaso ga Mukama ku mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu, n'otwala ku musaayi gw'ente n'oguteeka ku mayembe g'ekyoto n'olunwe lwo, n'oyiwa omusaayi gwonna mu ntobo y'ekyoto, era olitwala amasavu gonna agabikka ebyenda, n'ekisenge ekiri ku kibumba, n'ensigo zombi n'amasavu agaziriko, n'obyokera ku kyoto. 14. Naye ennyama y'ente n'eddiba lyayo n'obusa bwayo n'obyokera n'omuliro ebweru w'olusiisira, kye kiweebwayo olw'ebibi. Era olitwala endiga emu, n'Alooni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga, era olisala endiga n'otwala omusaayi gwayo n'ogumansira ku kyoto okukyetooloola, era olitemaatema endiga mu bitundu byayo, n'onaaza ebyenda byayo n'amagulu gaayo, n'obiteeka wamu n'ebitundu byayo n'omutwe gwayo, era olyokera ku kyoto endiga nnamba, kye kiweebwayo ekyokebwa eri Mukama, ly'evvumbe eddungi, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. 19. Era olitwala endiga ey'okubiri n'Alooni n'abaana be ne bassa engalo zaabwe ku mutwe gw'endiga, n'olyoka osala endiga, n'otwala ku musaayi gwayo n'oguteeka ku nsonda y'okutu okwa ddyo okwa Alooni, ne ku nsonda z'amatu aga ddyo ag'abaana be, ne ku binkumu eby'oku mikono gyabwe egya ddyo, ne ku bisajja eby'ebigere byabwe ebya ddyo, n'omansira n'omusaayi ku kyoto okukyetooloola. Era olitwala mu musaayi oguli ku kyoto ne ku mafuta ag'okufukibwako, n'obimansira ku Alooni ne ku byambalo bye, ne ku baana be, ne ku byambalo by'abaana be wamu naye. Naye alitukuzibwa n'ebyambalo bye n'abaana be, n'ebyambalo by'abaana be wamu naye. 22. Olitwala ku ndiga amasavu n'omukira ogw'amasavu
n'amasavu agabika ku byenda, n'ekisenge eky'okukibumba, n'ensigo zombi, n'amasavu agaziriko, n'ekisambi ekya ddyo, kubanga y'endiga ey'okutukuza, n'omugaati gumu, n'akagaati akasiigibwako amafuta kamu, n'omugaati ogw'oluwewere gumu, ng'ojja mu kkubo ak'emigaati egitazimbulukuswa akali mu maaso ga Mukama. Era olibissa mu ngalo za Alooni ne mu ngalo z'abaana be, n'obiwuuba okuba ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era olibijja mu ngalo zaabwe n'obyokera ku kyoto, ku kiweebwayo ekyokebwa okuba evvumbe eddungi mu maaso ga Mukama. Kye kiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Era olitwala ekifuba ky'endiga ya Alooni ey'okutukuza n'okiwuuba okuwa ekiweebwayo ekiwuubibwa mu maaso ga Mukama. Era ekyo kinaabanga mugabo gwo. Era olitukuza ekifuba eky'ekiweebwayo ekiwuubibwa n'ekisambi eky'ekiweebwayo ekisitulibwa, ekiwuubibwa era ekisitulibwa eky'endiga ey'okutukuza. Eyo ye ya Alooni n'eyo ey'abaana be 28. Era eneebeeranga ya Alooni n'abaana be ng'ekinaagwaniranga abaana ba Isirayiri emirembe gyonna, kubanga kye kiweebwayo ekisitulibwa. Era eneebeeranga ekiweebwayo ekisitulibwa abaana ba Isirayiri gye bawa mu ssaddaaka zaabwe ez'ebiweebwayo olw'emirembe. Kikiweebwayo kyabwe ekisitulibwa eri Mukama. N'ebyambalo ebitukuvu ebya Alooni binaabeeranga by'abaana be abalimuddirira, okubifuukirwangamu amafuta n'okubitukulizibwangamu. Omwana alimuddirira okuba kabona anaabyambaliranga ennaku 7 bw'anaayingiranga mu weema ey'okusinkanirwangamu okuweereza mu kifo ekitukuvu 30. Era olitwala endiga ey'okutukuza n'ofumbira ennyama yaayo mu kifo ekitukuvu, n'Alooni n'abaana be balirya ennyama y'endiga n'emigaati egiri mu kabbo ne mu mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu. Era balirya ebiweereddwayo olw'okutangirira, okubatukuza n'okubalongoosa. Naye munnaggwanga tabiryangako kubanga bitukuvu. Era bwe walisigalawo ku nnyama ey'okutukuza oba migaati okutuusa enkya, n'obyokya ebirisigalawo n'omuliro, tebiririibwa kubanga bitukuvu. Bw'olikola bw'otyo Alooni n'abaana be, era byonna bye nkulagidde olibituukiriza ennaku 7. Era onoowangayo buli lunaku ente ey'ekiweebwayo olw'ebibi olw'okutangirira. Era onoolongosanga ekyoto bw'onookikoleranga eky'okutangirira. Era onookifukangako amafuta okukitukuza. Onookikoleranga ekyoto eky'okutangirira ennaku 7 n'okitukuza. Era ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo. Buli anaakikomangako akikomangako ku kyoto kinaabanga kitukuvu. Kale bw'onoowangayo ku kyoto, by'onoowangayo ku kyoto bye bino: abaana b'endiga 2 abaakamala omwaka ogumu buli lunaku obutayosa. Enkya onoowangayo omwana gw'endiga ogumu, n'akawungeezi onoowangayo omwana gw'endiga ogwokubiri olwana. Era awamu n'omwana gw'endiga omulala onoowangayo ekitundu 10 ekya efa eky'obutta obulungi obutabuddwamu ekitundu ekyokuna ekyayini eky'amafuta amakube, n'ekitundu ekyokuna ekyayini eky'envinnyo okuba ekiweebwayo ekyokunywa. N'omwana gw'endiga omulala omuwangayo akawungeezi. Era onoogukolanga nga bwe wakola ekiweebwayo
eky'obutta ekyenkya n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyenkya, okuba evvumbe eddungi ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Kinaabeeranga ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo emirembe gyabwe gyonna mu mulyango gw'eweema ey'okusinkanirangamu mu maaso ga Mukama. Awo we nasinkaniranga nammwe okwogera awo naawe. 43. Era awo we nasinkaniranga n'abaana ba Isirayiri n'eweema eritukuzibwa n'ekitiibwa kyange. Era nditukuza eweema ey'okusinkanirangamu n'ekyoto, n'Alooni n'abaana be ndibatukuza okumpeerezanga mu bwakabona. 45. Era naatuulanga mu baana ba Isirayiri, era naabeeranga Katonda waabwe. Nabo banaategeeranga nga nze Mukama Katonda waabwe eyabaggya mu nsi y'e Misiri, ndyoke ntuule mu bo. Nze Mukama Katonda waabwe.